Yo, this is from Pantilla Buterevu nkomyewo nate nyongera okubanga ate mbajjuza ne dozi y'olugambo kansubire nti mukyali malidagizana wonna we musinzira okubanga ate mugyekuumirako mwe bali nnyo mwe balire ddala era kubanga ate ntandikira wano ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Canary Mugume owa NBS television bw'atyo agenze n'akikola oluvannyuma lw'okuvaayo n'anaanika mwana muwala akaweta kankusibidde awo nga mbuuza nti will you marry me kinajjukirwa nti amawulire emabegakaawo gagenda maaso okubanga ate gatambula oluvannyuma lwa mwana mulenzi ono okubaako mu interview emu n'ategeeza eggwanga nti ye akyali muto nnyo okubanga ate munange atekinga step efaananako bweti kakati nno yandibanga amaze n'akula mu ddakiika tubaagalize munange obufumbo obulungi eruyi eyo nga bateekateeka n'emikolo okuddako kusaidia mwana mulenzi amanyiddwa nga Emeka Munnakatemba gwe tumanyi obulungi ennyo Emeka Collins ng'ono nno yali yakava ku Hot 100 FM gye buvuddeko awo emabega bw'atyo yasaze nadda wali ekansanga ku Galaxy FM era ng'ono agenda kubanga ahostinga show y'okunkya emanyiddwa nga The Morning Show saga okubadde Mr. Moshe. Yes, Mr. Moshe olwali okuyingira politics ebintu bino n'agenda maaso okubanga ate abisuulawo mpolampola ne ku Galaxy bw'atyo yakitadde ne wali ku gundi ku Spark TV agenda maaso okubanga ate akita okuddako eri omukyala amanyiddwa nga Spice Diana naye ennaku zino ebadde tebimutambulira bulungi wano mu comment section bamukalakata enkya n'eggulo emabegakaawo namukutuusaako ng'ayambadde bikini ya Abrams bwe bagenda mu maaso okumukalakata nti abakunamira kakati olunaku olwaleero bagenze mu maaso okubanga era bamukalakata naye ng'ekiba ekimukalakasa si kirala kyakuba nti munange bodyguard yamukwatirira umbrella yamugulira oluggi yakola kiki nejjukirwa kyona omukyala ayina ba bodyguards abamutambulirako abawerera ddala banaku basatu ya omukyala ono gwolaba kakati avuddeyo olunaku olwaleero n'akapshoni ngaawe ebintu bye ku Facebook naye ng'ataddemu ekigambo haso nti kutoba wali wonna ne bamugamba nti olina by'otoba totukooya naawe abatoba beebo oyo gwolaba akwatiridde umbrella ye tali mu umbrella akwatiridde gwe ye alinga atali muntu kakati tusaasidde ate ali ku kamera akukuba ebifaananyi ate oba ye ali ku ki okitegeera ne bamubuuza emikono gikuluma tosobola nakwekwatirira umbrella abamu bwe mufuna ssente mwonooneka bwononesi kwegamba bagenze mu maaso okubanga ate bamukasukira ebigambo ebikyasinze okuba eby'obukambwe nga balaga nti embeera gyagenda maaso okubanga ateekawo tebagyagadde omu ye avuddeyo n'amutegeeza nti ne Brian White baabimukoleranga ebyo byonna nga n'essimu bamukwatirira nkwatirire nga zimuzitoowerera okusobola okubanga ayogera Spice n'avaayo naye ng'awulira zibuuseeko n'amubuuza n'amugamba nti nawe babikukolera obuzibu obusangawa is it your umbrella is it your rain is it you okitegeera umbrella yiyo enkuba yiyo bibyoye gwe kwegamba namutegeeza nti naye babimukolere waba awulira nga ayagala kugambye eno posti ekyankalanyiza abantu bangi so nga abandi nga bwomanyi 10 terikyawomu babaddewo ne bamugamba nti munaye continue to hustle naye nga abangi bamugambye nti munanga malala gakulembera ekigo si gwasoose okubeera ne ssente mu Uganda naye embeera gy'oteekawo eragira ddala nti oba kiki ekigenda mu maaso naye katukusabire so okuddako ku baana balenzi bo be bagambye nti bawunya ne beekolera erinnya mu ggwanga lya Uganda. Yes, bano nno basinkanyeko omukulu amanyiddwa nga Ibra Mukasa era ng'agenda kubanga ate awayamukko nabo bagenze maaso okubanga ate basisinkana omukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine era nga naye ayina kye yabatemeddeyo. Yes, era bagenze maaso okubanga ate naye bamusiima eruyi eyo basisinkanye abantu bangi okuva lwe bagenze maaso okubanga ate embeera yaabwe ey'obulamu ekyuka nga bakwatibwako mwana mulenzi amanyiddwa nga Bruno K. Tebakomyawo bagenze maaso okubanga ate bafuna amasimu okuva mu The Hub Uganda bo bati ne babayiwamu smartphone kati baseereza buseereza obulamu bwabwe bwayongedde okubanga ate munange bukyukira ddala tebakomyawo omwana mulenzi amanyiddwa nga Fresh Kid yagenze mu maaso okubanga ate ayiwawo akayimba akamanyiddwa nga Muwunya era nga kigambibwa nti ako kawandiikiddwa 14K Bongo era nga producer si mulala yamanyiddwa nga Eno Beats ate nga agenda okubanga akashootinga ye mukulu amanyiddwa nga Shadi nga ali wamu ne Ezra. Yes, video egenda kubanga ate edropping anchi ate nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Crystal Panda naye yagenze dda mu maaso okubaako ne title gyakola emanyiddwa nga Muwunya. Jjukira nti Crystal Panda ye bye bitaito byagenda kuba kasita ekigambo kibaawo ye agenda mu maaso okubanga ate azimbirako oluyimba mu bwangu ddala so nno katubeere nga tuzirinda batugambye olwa Fresh Kid lugenda kubanga ate ludropping enkya ssaawa 10 ez'akawungeezi tujja kubanga ate tululindiridde n'omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo agenze mu maaso okubanga ate naye aba invitingako wali eri ku ki
ku listeners party era bwe batyo banekedde okukamala abaana balenzi abo nga obulamu bwabwe olabira ddala bukyuse. So nno ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Alex Muhanji yavuddeyo n'abako obubaka bwalekawo ng'abulekera mwana mulenzi amanyiddwa nga Alex Mukulu n'abantu be Uganda okusinziira ku ye nga ensonga we yagirabyemu. Bwe ngenda okuba nga ate nkuwa naawe weewulirireko olabe ddala ddala Alex Muhanji kye yayogedde kituufu oba nedda. Ebintu byetukola bino ebya comedy ekintu kye bayita satire wabawo ekintu ensi yonna nekibuukira nawe nga as a creative person you find a way of also creating something. Just ekyo tukola nga bwokola akazannyo kwegamba I was part of the team ngegamba nti omanyi waliwo omusango ogwo abantu bagenda boogera nti omukulu Alex Mukulu abaana abo beyagamba nti bawunya teyandi bagambye nti balina wunya ebyo bwe bityo. So you flow with the flow. So si nti waliwo ekibiina mwe twamugobye oba ki neta just nange badde nyingira trend ebadeko ku online. So omwami oyo tumuwa ekitiibwa onakatemba munaffe ate nekirala omuntu mu bulamu bwe weetaagayo omuntu bw'atyo nga Alex omuntu asobola okugamba nti munnange leero tonaabye munnange leero esaati yo ng'eyulise munnange abantu bwe batyo tuba tubeetaaga. Nze omwami oyo kyayogera nkiwagira lwakuba nti mpozi engeri gye yakyogeramu awo teyayogera ng'abawabula ng'abantu munaabe owakamba wekazaabundo kitegeera teyabawa solution just yagamba nti muwunya. So nze bwe nkiraba bwentyo ti yali mutuufu kyogera naye ndowooza toni gye yakyogereramu wadde nga byonna byagenze mu maaso bwe bityo okubanga ate obulamu bw'abaana buno butandika okukyuka. Waliwo abalumiddwa mu ngeri emu oba endala era nga wano walabiddwako mwana muwala ng'avaayo ng'agamba nti kaakati mugende mutandika okugula bamalaaya kubanga mwafunye ku kasente ate ani ayinza okuba waako muwunya ne bwe munaaba musigala muwunya ne bwe mwekuba perfume muwunya kale muwunya. Bw'ati bwe yagenze mu maaso okubanga ate ayogera ye Bruno ke kyamunyizizza era bw'atyo n'ajja n'amugamba nti munange mukama kuwa omukisa era bw'atyo n'ayongerako n'amugamba nti naye lwaki ogenda mu maaso n'okubanga ate oyogera ebigambo ebikawa bwe bityo ku baana bano abato betugezaako okubanga ate munange tuyambako buyambi lwaki obagamba ebigambo ebifaanako ebityo nti bagenda kugula bamalaaya. Abantu bo bakowukowu ebiseera ebimu weewuunya kye baagala ne kikusobera. Obujja bwo bwatandise dda okubanga ate bweyoleka. Okuddako omwana muwala amanyiddwa nga Chloe anti Kaduka awo n'essanyu yafunye lyamwokiwagonja oluvannyuma lw'okusaba kwe okubanga munanga ate kuyitamu olunaku olw'eggulo omukulu Apass yagenze mu maaso n'abeera nga ate amusalako n'amugulira awo ekyeggulo obulamu wamma gwe ne bunyuma. Njukira nti ono yavaayo n'atutegeeza nti woba olina omuntu gw'oyagala kiwandiikewo kimugambe tomanyi omukisa guyinza okugwira era nga ye yagamba nti yeegomba okulaba ku Apass yali yeegomba Bobi Wine yamutuukako kati ayagala Apass naye bw'atyo yagenze mu maaso n'abeera nga ate akikonamu naye yagenze mu maaso n'ategeeza abantu nti ate mutera okubitema temugeza ne mugamba nti twagenze mu maaso okubanga tukweswampata tetunnaba kweswampatako ne anti Kaduka. Ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Josted yavuddeyo bw'atyo n'abeera ng'asiima omukisa ogwamugondomoddwako kubanga ate agendako wali Emeka ne Madiina atole munnange hijja. Kinajjukira nti ono yasiramuka kakati atambulira mu Buyisiraamu essaawa eno era ng'engeri gye tuli mu Ramadhani olugendo bwetu olwengedde anaatera okubanga ate agenda okubanga ate atola hijja. Mwana muwala Anita Fabiola hazzeemu okubanga ate agenda kudda ku TV era ng'ono agenda wali ku Urban Beauty TV agenda kubanga ate hostinga show emanyiddwa nga BET International. Mwana muwala oyo Anita Fabiola gy'agenda okubanga ate akwasaganya essaawa eno. Kinajjukira nti ono twasembayo okubanga ate tumulabako bulungi nnyo wali ku NTV Be My Date I think byebyo bye yali agenda maaso okubanga ate akwasaganya naye ebintu tebyagenda bulungi kati tugenda okubanga ate tuddamu okumulabako eruyi eyo. Ate nno yo mukulu Bebekulu wenjo ebyo byongedde okubanga ate bisajjuka oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera embeera y'engeri gye yafunamu mukyala we n'ayogenda maaso okubanga ate agamba bano abawala abalwisa bannaabwe okubawa ku bintu balwisawo okubawa ebiwojjolo ne bigendamu n'enfuufu mbu babatambuza babazze no babazze ye n'abategeeza nti yezu weno lwali omukwana leero enkera n'amuwa ekiwojjolo y'ensonga na lwaki akyali naye paka kati. Kino nno kigenze maaso okubanga kitabula abantu bangi engeri bo gye bafunyeemu
Engeri bo gye bagenze maaso kubanga ate ensonga eno bagifunamu mu bwongo bwabwe naye sokobere nga yewulirako ku bebe kulu ono tweyongereyo yabonye omuzunze eno n'eri olinga ate segolodi afaanana ate omuntu atuuka eyo nfuufu agenda agamba kati ono lwaki akutunuulira n'akupima n'agamba naye ono ayina amagezi oba talina kati nze ja kuwa example nze kyaggwerawo olunaku olwoba lwakubiri naye nso okuga nti ate ekyo kyennyini kyekyambeeza naye nembanga ate simuta oyo ne wenjogere essaawa eno akyali ku kikaliriro ku social media nga bagenda mu maaso okumutegeeza nga bw'atalina magezi nti ebintu we bityo kati abaana be babiwulira batya ng'abyogera ku nnyabwe bo bannayuganda bakyagenda mu maaso okubanga ate bamuteeka mu layini naye nga saagala weerabire nti aba Jokam Logistics and Tours International bagenda mu maaso okubanga ate bateekamu ensimbi koona bukonyi ku namba ezo eziri awo waggulu bajja kubanga ate munaye bakutusaako ebyamaguzi gwali mu Uganda okuva mu ggwanga erya Dubai n'eggwanga erya Turkey wonna wonna bajja kubanga ate babikutusaako akadde konna ate mu bwangu ddala naddala gwadiringira mu ngoye ate ye mwana mulenzi yamanyiddwa nga Diamond Platinumz yes ono yagenze maaso okubanga akigwako oluvannyuma lwa mwana mulenzi amanyiddwa nga H-Baba okuvaayo bwatyo n'abeera nga amwakyuzinga okubba ennyimba ze ziwerera ddala 2 era nga zino zaafuuka hit zivuga buli wamu ku nnyimba ezo kwe kuli oluyimba olumanyiddwa nga Nataka Kulewa n'oluyimba olumanyiddwa nga Zilizopendwa mwana mulenzi oyo yagamba mbu ennyimba ezo zize era Diamond Platinumz yabba nzibe kakati azeeyagaliramu era ng'egyo gye misango gye bagenda maaso okubanga ate nabo bawere ennemba najjo eruyi eyo kansuubire nti sikoze bubi olunaku olwaleero kansaba oyo omutonzi atakuumira mpeera ayongere okubanga abankuumira abalungi abaagalwa musule bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mugyekuumiddeko nsigadde nze Fifi gye ate nga gwatanaba kubanga osubscribinga mukwano beera nga osubscribinga ku channel yaffe togenda kubanga ate wejjusa musule bulungi mbaagala nnyo mwera abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi odiringira mu ngoye z'abakyala z'abaami oba z'abaana omuli ensawo engatto abaya ne shaliya suuti saati t-shirts wamu n'enkofiira babikutusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde bakubire ku nnamba z'essimu +9053 573 oba +256 708 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 Namirembe Road beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere.